na buli wolaga omukwana eri bbaawo abo abali so lovely bajjudde omukwano mwana wattu bakuyingira ejjana nga balaga omukwano bagulaga abakyala baami baabwe ate walud nga bazaala n'okuzaala tebagaana kuzaalira babba baabwe sebo waliwo omukyalo olunaku zina omuyita ayinza n'omuyita n'agaa nti saagala n'agaana okutuukiriza ky'omuyitidde kubanga atya kuzaala nenabbi bakyala mwagambye nti abakyala muffe bakyala baffe abasiraamu ab'okuyingira ejjana bakola ebintu bino wammanga oba balina ebitendo bino awalan wadud balaga omukwano ate walud bazaala ate nga aud omukyala alina ebitendo byonna muzaaze ate alina mahabba ate nga dhati sila ay hiya tahtamu bizawjiha afaayo nnyo ku bbaawe ayunga nnyo wakati we ne bbaawe abakyala abo bakuyingira ejjana التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى يأخذ بيد زوجها ثم يقول omukyala yenna oyo bw'abanga yanyiizizza oba gwe banyiizizza ajja eri bbaawe n'amukwata ku mukono n'agamba ekigambo nti wallahi la adhuuqu ghamsan aw ghamdan wallahi la adhuuqu ghamdan hatta tarda ay la adhuuqu nawman sijja kwebaka okutuusa nga osiimye omukyala bwe babanga bamunyiizizza obanga yanyiizizza bba yeereeta yekka n'afukamira mu maaso g'omusajja n'amugamba nti nze n'otulo tumbuze sirina kyenja kukolawo sijja kwebaka okutuusa nga nkusanyusizza omukyala afaanagana bw'atyo hadithi eyo ojja gisingana nga rawahu Tabarani wakad hassanahu Albani era nayo yali yatulaga abakyala abalungi abagenda okuyingira ejjana tebeesunguusula ne waba omusajja yamunyiizizza tekimugaana kumala nsonga